But as we speak right now, Museveni is a disabled man, or is a disabled person. He does not qualify to stand as a president, in the forthcoming elections. Museveni kumateka agafuga ebyokulonda mu Uganda. Gasoma nti omuntu yenna agenda okwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga alina okubeera nga mulamu nga si mulema. Museveni mulema. Era alina kubeera mu kazolite. Tateekeddwa kwesimba wantu wonna. Nkiddamu. Chairman of Commission Simon Yabakama. Museveni tateekeddwa kwesimba wantu wonna mu ggwanga mulema. Ekyo kimanyi bulungi nnyo mulema tateekeddwa kwesimba wantu wonna. Is physically unfit to contest. Ekyo kiri mu constitution ya Electoral Commission era nga Uganda egivunaanyizibwako. Omusajja yafa omukono ogwa kkono tegukyakola kitegeeza tasobola ddokwate mundu wadde okukwesa asobola okusayininga ekigambo kyonna kubanga is unfit. Mulema is disabled. Museveni mulema tateekeddwa kubeera awo mu kivu. Tateekeddwa kwesimba wantu wonna. Kyekisookera ddala. Simon Byabakama buno obubaka bukutuukeko. Ba freedom fighters, ba lawyers, aba national platform. Museveni is a disabled pan. Tasobola kwetakizibwa kwesimba ku ballot paper. Kubanga tebakkiriza balema kwesimba kuwa president. Museveni mulema. Mukitegede bulungi. Museveni muki mulema tugenze kantu akoko. Aina kubeera mu kazolite tateekeddwa kwesimba wantu wonna kuba mulema. Tugenze ku kyokubiri. Constitutional Electoral Commission eragira omuntu yenna agenda okwesimbawo oyina okupresentinga ekifaananyi ekiri current nga bw'ofaana bwe kirina okujja. Wabula Museveni ekifaananyi kyakozesa kya 2016 nakati kiba kyakozesa. Bakugamba Electoral Commission to allow you to contest on the presidential elections, you're supposed to present a current photograph. Since 2016 ekifaananyi kyebatambuza nakati kyebagenda okuleeta ekimenya mateeka ekifaananyi kya Museveni kiri kati tebasobola kiteeka ku ballot paper. Ono gwe twetaaga olwo mulage eggwanga n'abantu oyo ate nze saagala kubeera obulungi abantu bange Katonda beyampeereza okukulembera ne babeera mu bwavu. Few moments later, you wake up sometimes and feel, you know what, this is too much for me. This is too much. You don't feel appreciated enough. Well, it doesn't matter because I'm working for myself. I'm not working for other people. I'm working for my grandchildren, for my children. So mukulu Simon Byabakama ekifaananyi kya 2016 si kitwe twataaga ekifaananyi kiri kale nga amateeka bwe gasoma. Baro yatubasuubira okuchallenginga ebintu bino mu kooti ekiddako ekyokusatu. One, Museveni mulema tateekeddwa kwesimbawo mateeka gali clear teri mulema akkiriza kwesimbawo ku kifo kya president. Ekyokubiri ekifaananyi kye balaga essaawa zino si kye kituufu kyali. Bali abantu babiri oli ku 2016 mulala nnyo n'oli current mulala nnyo ng'ate etteeka lisoma olina okupresentinga current photograph gyabateeka ku ballot paper. Ekyo kiwere tugenze ku kirala. Electoral Commission okimanyi bulungi nnyo nti Museveni akyusa amannya alinga bitaala bya mu Uganda kumakyosanga bitunudde ensambya oli obisa bitunudde wa kusaya Queen.
Mukalwa kawedde twamugisa erinnya Tibahabulwa. Siwe kiri? Electoral Commission njagala mundage ku portrait yo n'ekifaananyi kiri kale nga kuliko erinnya Tibahabulwa. Njagala mundage official document yonna yose erinnyando gyasayininze ng'eriko erinnya Tibahabulwa oba nga lisisiddwako ewantu wonna mu signing gy'abakoze oba ku official document yonna gy'abakoze nga kuliko erinnya Tibahabulwa. Electoral Commission chairman byabakama twagala otunyonyere omusajja obuwadisa Tibahabulwa mu mukaluka 2012 erinnya lye Tibahabulwa libaletere pya kati twagala kubabuuza okuva mu 2006 ani abadde afuga eggwanga Uganda okutuuka mu 2023 tuzo babuuza who is Museveni, who is Kaguta kati nalese bya Nyando nayo temunalyogerako tanalyogerako. Twagala qualifications nazo zijje ku meza tukoyo tubuzaabuza. Twagala babuuza gwe mwawandiisa luli Yoseri Tibahabulwa, uzi Yoseri Tibahabulwa. Era njagala mutulage official portrait y'ekifaananyi kye nga kuliko erinnya Tibahabulwa. Oba any official signed document nga kuliko ennyukuta esirise ya T ng'eraga nti ye Tibahabulwa. Bana Uganda muli nnyo muzannyo ekizibu kye mwena kiri ekizibu eki kankibabuulira. Tuli want to exposing Museveni history we family ye obubbi bwo buli kimu. Wabula basinga obungi mwesolere gwa nagamba kubanga tebakwatako. Ng'oyagala okumanya nti bana Uganda bakambwe nnyo era basobola okujja ku gavumenti mu nnaku ezitawera 2 oba 3 kino kankuwa ekizampu. Tulwana Museveni tumu exposing from A to Z eri abaga afere bitukwatako politics tatukwatako kuba tuli fine okene gye tuli era takimanyi nti politics yafuga sente ze yafuga amasomero yafuga business ne modoka javuga politics yagifuga nakyo nga tosobola kimunyona akitegeera. Ne school fees okulinya politics nga tosobola kimunyona akitegeera nga tajja bitegeera. Ng'oyagala okumanya nti abantu bajja kujjako Museveni akola ensobi emu obuno bukadde bwalimu agambe nti okuva n'olwaleero ebbala nzigadde logi nzigadde n'okwepicha nkugaddewo. Museveni tasobola kumalako nnaku 2 nga kwali ku ntebe okwo. Oyo okola the level of madness and stupidity bana Uganda gye balina abasinga obungi. And for them they focus on alcohol, they focus on kiwojjolo, they focus on players in churches buli kaseera 24/7. Ng'oyagala okumanya nti Museveni alina okuvaako mu nnaku 2 akale ku machaga nti ataddewo amateeka bala ziggalo tedde kuddamu kunywa mwenge loogi baziggadde n'okujja ebiwojjolo kiweddewo tasobola kumalako nnaku 2 baba amugjeeko dda. Kati leve wootegerera obusiru n'obuwawa bana Uganda buyimiridde olyoka otegere nti abaddugavu tukyalina ekizibu mu mitwe gyaffe. Mu nnaku aba yavuddeko kyovola baga nti Uganda bagamba mboni dictator amachachi bali mu kusaba barazi 24/7 bali mu roji begadanga kyovola nti bafokasinga nnyo gaba condom ne ng'oyagala aveeko within 2 days nga tekyetagana kuba ku kikumbo mukola demonstration bakere ku machaba genti okwegadanga bakujjeewo ebbala baziggadde ne roji baziggadde tasobola kumala kuwadde ennaku 2 aba yagenze dda. Kati ebintu byakumenyedde bifokasinge komanye level of stupidity abana Uganda gye bali mu nti bo ensi yawe emusingira okubeera mu mwenga tafokasinze ku nsi abeera mu loogi yemanyi nti ensi yeekoma mu loogi waayo kasaba nakasera kasobola kusasula loogi ne mukazi level yeweeri n'amanya